omuyizi yazalidde mu bibuzo bya PLE ebya P7 ebisaba bimusimbye bwatyo omwana weppu mugamtamwe n'abali bitundu by'eggwanga ebyenjawulo amanyamuzika Alhaji Abdul Munyamishafi Kulwanga nga neno gaguddewo olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'abaana aba primary 7 oba ekibiina ekyomusanvu okusobola okubeera nga bamaliza ebibuuzo byabwe ebyakamalizo eya PLE primary living examinations bwatyo omuyizi ye yasobodde okuba nga akola ebibuuzo ng'ali bruto naye ng'ali mu biseera bye ebisembayo okulaba ng'ataazaala yabadde mu kibuuzo ky'okubala ekya mathematics bwatyo yagenza okulaba ng'ebintu bikalubye yabadde amaze okubeera ng'aweebwa ekibuuzo era atandise okuba ng'abikola bwati n'awanika omukono invigilator n'asobola okubeera nga yamulabye bwatyo n'amukkiriza abeere ng'afuluma wabweru ne bamuyoolayoola mpaka mu ddwaliro. Omuyizi w'emyaka 17 bw'ati yabadde kusoma beta Chere Primary School era bw'ati yasobodde okubeera nga akubawo omwana baby girl era bwe yamaliriza bw'ati okuzaala n'addukirawo n'addayo ku ssomero n'amaliriza ekibuuzo ky'okubala. Kati ekibuuzo kiri nti ekibuuzo kino kiba kya ssaawa 2:3 yabadde atandiseeko bw'atyo n'awanika omukono ne bamutwala mu ddwaliro azaale. Yazalidde ebbanga ki? Olaba Mukama Katonda nno bw'ayamba abantu. Oyinza okugenda n'omalayo olunaku lulamba tonnazaala naye omwana yagenzeeyo bw'ati omwana n'amubawo wali syu ate n'avaayo mu mangu ago n'akomawo n'atula mu kibuuzo. Okusinziira ku headmaster w'essomero lino Herbert Ejalu yavudde bw'ati n'agamba nti omwana ono yatumazeeko pulani n'akeewungula kuba twamwekanza akomyewo okulaba ng'akola ekibuuzo kye eky'okubala era ne bainvigilator ne bamukkiriza oluvannyuma lw'okuba nti bamuwerekeddeko paka mu ddwaliro era bwe batyo n'ekibuuzo kya social studies ekyasembeyo akawungeezi nakyo yakikoze ekyebuuzibwa omwana ye ng'aliwa. Mukama Katonda akunkumire naye Mukama Katonda akola ebyamagero. Kati bw'owulira ku ekyo gwe nno ali eyo manya nti Mukama agonza ekyo ky'olaba ekikalubye ate n'akalubye ekyo ky'olaba kiwagonza. Omukama akunkumire nkwagaliza ebyo byonjagaliza kansuubire nti ofunye amakya amalungi.